Abasuubuzi ab'enjawulo abakolera ku nsalo eya Busia balaajanye ne bategeeza nti baluddewo okuzimba ekifo ekituukirwako ebyamaguzi so nga baatongoza dde omulimu gw'okukiteekateeka emyaka 9 egiyise. Ekifo kyateekebwateekebwa minisitiri eyali ow'ebyobusuubuzi n'amakolero mu mwaka 2017 Amelia Ann Kyambadde. Abasuubuzi mu budde buno nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Godfrey Ongwabe balaze obutali bumativu olw'embeera enteekateeka eno gyeruddewo okwasaganyizibwa nga basanga okusoomooza okw'enjawulo mu byamaguzi byabwe ne basaba bayambibwe. We have brought a number of investors in the district, but the bureaucracy involved, the bureaucracy I'm talking about, when an investor who wants to do any development in the districts comes, the leadership of the districts keeps tossing them left and right, bring this, bring the other, bring this, bring the other, until some of the leaders in the district, some of these partners opt to look for elsewhere. Mangeni Okamu, Meya w'e Masafu Town Council, agambye ekimu ku kiremesezza okuzimbawo ekifo kino bye by'obufuzi ebisukkiridde mu disitulikiti yaabwe. So at the end of the day, for this thing to become functional, we need to get to a position which was agreed upon, whereby the co-ownership is recognized, support to investors is recognized, and everybody begins moving. Martin Egesa ng'ono kansala akiika ku disitulikiti mu Town Council y'e Masafu ategeezezza nga bwe balina essuubi eddene okufuna mu nteekateeka eno naye butuukidde olwaleero nga tewali kye balaba okuggyako ekifo ekiterekebwamu ebyamaguzi ekyazimbwa mu mwaka 2020 era nga kiri awo ttayo. Singa this business hub eya Masafu Town Council baya Busia etandika okukola mweri esobola okuleeta income mu bulamu bw'abantu, amaka g'abantu gabeera bulungi n'ebintu bye balima ne beera nga basobola okubitunda wali kasooli, muwogo, muwemba, lumonde n'ebirala. Abalala bakulembeze okubadde Kaawo owa Busia ne ssentebe wa OC ey'okutaano nabo boogedde ku buzibu obusangibwa n'obukulu obw'okuzimba ekifo kino. So ffe ne tugamba katusooke n'ekyo ekipromotinga economic activity ey'ewaffe. Oli bw'aba agamba nti okutukoleramu enguudo tusooka kumuwa the whole property. Ne tugamba tujja kutambula mpola mpola. Tuteekemu enguudo, tuteekemu amasanyalaze, tuteekemu amazzi, tuyite abantu. Bwe tumalanga factory zino 5 tezisobola kumalawo yiika 173. Then aba free zones bano aba trademark ne bajja ne bongererako tewali buzibu. Byasande Charles, Crossroads TV, Omunyo.